teweewola ssente kukola mukolo kitegeeza tonnatuusa gukola guleke. Tebajja kukkiriziganya naawe. Tebajja kukkiriziganya nange naye anti ate amazima go gasigala mazima. Ate amazima go galinga seppulingi. Bw'ogituulako ng'ekka ng'ekulinda. Bw'ositukawo kati ge mazima. Ekituufu kyandibadde nti kola omukolo ogujja mu ssente z'olina. Be within the budget. Teweewola omukolo tobeeranga gavumenti ya Uganda. Gavumenti ya Uganda ekola budget ya trillioni 7 naye ng'ejja sobola kuŋŋaanya 4 mwezi. Nega nti ziri 3 tujja kuzeewola mu bino ne wano. Eyo yo gavumenti ne banaaba babanjiza Museveni n'avaako aliddako ebbanja liri kaalinga paka kwaliddako ng'oli muntu bw'obanga olina miliyoni 2 ng'oyagala kwanjula nga bw'okuzitemaatema tezikola kwanjula kola okukyala nga kuzitowa era oveeyo ovimbye bakkirize naye anadda bamale beebuuza naye ne bw'atadda kikyatatuwadde. Okusinga okwewola oli erooni mbw'okola kwanjula mbaga otuuka okutuula ku mukolo mu maguli mu nnyindo guti. Bamanyi onyingira ku nnyonjo anti kati nga buli kimu kyonna olaba tekitambula nga bwe wakibala abeema baganya okuleeta ogenda okuba wayisa ogenda olaba nga Shalom eyakuwoza 5 ayita noga bagenda zimmanja kati nga sinnagenda na mwana emmuunu oba nga tetunnava mu kidaala kino ekyokwanjula omutima guba gukutundugga. Naye bw'okola okukyala okwo olabaddeko okukyala okuzitowa. Nze nali nkozeeko okukyala nga tututte obusawo bwa sukaali 15 n'obwomuceere 15 ne box z'amazzi 15. Okukyala kuyinza bba mu budget nga mmeka okuyinza kati Shalom ayagala kukyala. Kati Shalom nga ggwe ng'oggyeko by'ogenda osupportinga side y'omukyala omuyambako ku kwambala ka music kanaabaawo ne deko kwa bye bitero twala ssente mu kukyala side y'omukyala emmere aba family basobola ogifaako naye ebyo kaddeko music n'omukyala okwambalako ng'oggyeko ekyo oyinza okukisupportingamu extra weetaaga millions zo 15 nga kukyala kuli heavy okwo kuba heavy sikyala omwezi ogujja okwo eze 15 bw'oba oguzeemu bintu by'otwala oteeka ovaayo nga bakkiriza nti ojja kudda. Tegeeza mme okusinga bwe twereekaanya n'okusima kwanjula ogudde ku bibanja kola okukyala kwo nga kuli buli omu akutye ogende n'abantu baaga 3 kubanga kati gw'oli walinnya n'okulonda 3 ojja kukaluubirirwa naye genda n'abantu ba 3. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with Sappers 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ono mumanyi omtegera bulungi King Michael wuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mutwalo 15 emmeeza y'abantu 8 ya million 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono Dancehall Star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli ye King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalora be King Michael mu King Michael Coronation Concert nga lumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television.
Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera nakula size yakendera olw'amala okwemamaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo. Nokolo mwetoloro kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibuzibu zokato kagize bwe kati mone bizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku da Village Mall je tukole kama fakala nkawe detatu Frank Ntambe ono amita Shalom Oil kifanyi akusiga kifanyi kyecho kifanyi nga kisofu kifanyi kisofu sajja abali yabenyuma mu size nakwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom Oil nayongera ku size abasajja ndaba bano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane gubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaye entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukwesa Shalom Oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula twongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisange kwentinda outside ku Village Mall natona tuka ku Ndundu Complex oba okuva ku simu yaffe 0705 271973. Ndine Wine Balukeza da Juggernaut da Encyclopedia. Yesebo. Kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop. Kibakitegeeza nti emyetololo 5 nokwambuka waggulu ngatoma ingo ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka infuna obuzibuzibu mu mazanya nako nduna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebya bigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga banga kola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Navuza obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwemamaza nkozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba dde oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Uganda Communications Commission UCC ekutuusako atakula bakunyoma olw'okwagala okugatta omutindo ku music waffe ow'obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumuggulira akatale ak'omulembe aka digito old is gold bakabikabi abagikuba nga 3 mu July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala. Freddy Sebata, Dani Mugula, Matia Luyima, Misusela Segamwenge, Kakumirizi, Wile Mukabya, Masias Warukaga, Freddy Sebale, Gerard Kiwewa, Jigijigi, Kaziba Kapo, Harriet Sanyu, Nabitaka, Betty Nabulia, Aisha Nachito, Bonamu, atakula bakunyoma okuyingira shinje mtwalo 10 VIP mtwalo abiri ate meza ya milioni 3. Sheraton Gardens asa 3 mu July tutandika sawe mu yakawungezi kati gonobeera wa atakula bakunyoma kale mujja tutakale tumekete sente abaliddako balikolezaabwe ebyana bikwe national ya nange netya figa kyekyo magnific scientific gweweereza sente ekitigwe lwagidwa UCC Rospom Afromobile n'Essanyuka TV atolode bitegekebwa balunyo promotions Achichigwa Hey, you need Paso Festival
musuze mu magulu ng'omukiratugo kinyumirwa omukiri abanyamusale n'abanyamukago mukowa mawuno aguse n'omwana w'omukala tinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muginimaze inembalala nga 5 Septemba 2026 ng'okuyingira kugenda kuwa mutwalo VIP emitwalo 2 gold emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paza londabe okuba w'eshongololo kati ngambe tedikulanga kulala universe inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili pazo festival. Akatale munye kasosola bw'ogendayo ng'oli committed kola mu katale osobola okukola ng'ate togenze na capital. Osooka n'otandikira mu kusitulirako abaguze. Bameka abagenda okukwesa okusooka n'ositulirako mmotoka eri wali twala wali. Era bano abannannyini midaala mwe muva abakkiriza gano Shalom muvubuka oyo mulungi ngendera ne wali bw'ovaawo ng'otandika kukolera Shalom ku mudaala gwe. Gw'oweereza gw'opanga ebintu oluvaawo ng'okola ogugwo. nga bakuwa 13 olunaku. Mu katale toyinza kubeera na limiti ku ssente. Kubanga ojja situlira omuntu akuwe 1000 oli akuwe 3 bugendo ziba ng'olinamu ogumu 2 nga bakukuwadde ng'ogukuŋŋaanyizaawo. Nze nakolako mu katale nkamanyi ng'oweereza bintu nze nga nsuubula nakaseera awo ng'osuula n'obijja n'obireeta mu katale nga tutunda watermeloni ne mukoddomi we gwe nali nkola naye akyazirimu kati yakolera kaleero. Nkamanyi ojja from 0 bw'obeera mwesigwa. Kati kankulaga omulimu omulala abantu gwe batamanyi. Omulimu gwa bodaboda ogumanyi ogulaba nga bwe tugunyooma n'abantu bagukola bwe tubayisaamu amaaso. Oli waba committed ogukola asobola okukola $1.5 omwezi ku bodaboda ng'eri wali nga zivuddewo. Anti kati katugeze singa afuna stage ng'eriraanye akatale eriraanye ebifo ebiri naye ngayo ya bbeeyi kubanye stage bagifunda. Anti kati tofa ku kya stage kola omulimu ng'oli mwesigwa ng'oli asobola n'okubya nagamba ngendera Makerere gundi bwati akuwe sente za $1.5 bw'otuuka ku sseeryo namusajja wange Siraaji kati kyekyo naye golooza kiva mu bbanga ozimba kizimbe. Obulamu buno bwakuzimba Shalom olaba ozimbye gundiyo wano nga bw'olina ebintu by'engeri gy'obikolamu ojja okola kikole teri kiva buvyeri ne kikwambala. Otuuka kubanga otandise ozimba obwesigwa ng'oli akulaba kati bye baffe by'emikolo. Oli tajja kuva buvyeri akwate $5,000 azikuwe nti tegeka omukolo. Alina okubanga azza alaba engeri gy'okolamu ebintu. Kati ku myaka 12 gye naakamala mu mikolo nnyimiridde ntya. Ninako enziro somewhere. Ninako we natuuka nga baŋŋambye eggula kisambi kya kilo 5 n'etwala 25. Akolabanga akatono ofunyeko emitwalo 10 gy'ofisi zo ba 15 naye mu maaso kagenda kukuba kakulemesa obukadde 5. Akatono. So obulamu bazimba buzimbe ate ng'obukwase ekkubo lyokola ki lyoyagala bukwate kyokola ekyo kisinga obukulu mu mirimu gyonna. Kyovolanza aba bodaboda mbasanga nnyo ne mbagamba mmwe muli wano mwenyooma ne muyina abakozi b'ebitongole abakolera ssente ezitatuuka ze mufuna. Abantu bangi kubanga mu bitongole ebyo omuntu afuna akakadde omwezi ya ranking wanga abakozi abasinga okukola obulungi okusasula obulungi afuna akakadde mu bitongole ebisinga abantu bali 60, 50, 75 we bali. Naye gwe wa boda nga we positioninze bulungi osobola okukola emitwalo 3 buli lunaku nga omaze okujjako ez'okulya n'ez'omugagga omwezi $9 nga ate tekiriiko ky'omusolo. Naye gwe bajja kuwa 9 bakuggyako payers yo ani ne NSSF osigaze 6 naye ng'ate okola ng'ate owa boda asobola n'okugamba mu ttuntu mpumuddemu naye eriyo omuntu ayingira office ku ssaawa 2 n'alina fuluma 11 n'afuna 5 nera naye ono yafunanga 3 okiraba kamera. So naye ng'ate abeera wala bannansana ate era naye yalina kyabala mu maaso ate ng'ajja ku mulimu nga jangu ng'olidde tebaayo kya lunch. nange So obwo bwe bulamu
obwo bwe bulamu naye basulanga myajjajjaawo ebintu ebimu munne bw'ogenda onoonyereza n'abantu emirimu gye bali ojja mubuuza okola ki wano tegeeza obwavu mu corporate companies bungi naye lwakuba ekirungi kyayo nti abantu balivingira mu pretense tukuba akataayi kati nti ne bwana agenda okusaba looni ayina ekitiibwa ky'ayina ayina n'omusingo gw'omusaala kiba kyanguwa kijja kwanguwa kati owa booda ono ne yeenyooma so nga ate era naye asobola okusalawo n'abanga ayina ekintu ky'asobola okukola n'abanga asobola okusasula olaba ne loan base nayo bagamba batya eyo bakiyita batya nti ozimba kizimbe osobola okugenda ne weewola katugeze banka yonna neweewola miliyoni 2 nosasula bulungi omanyi nti loan officer yakunoonya okusaba 5 kati namabanja ga banka bannange kati kyekyo obwesigwa n'obulungi bw'obadde osasulamu bwe bukunoonyesa weewola eziddako kati twafuna challenge financial cards bw'oba ogenda okukola ne banguna financial card ne bagiteekamu wali nga Stanbic ekubanja onya KCB gye baluma nga bagamba ono simu esimu kati ate bayinza otunula ng'olina eno loan n'eno naye ng'ozisavisinga bulungi nnyo tebalina buzibu naye wabaawo pending nga omaze emyezi 6 tossaayo bakuwadde warning bakoye baddako kuleeta kanga ate banka mekwa tukanga nga mwatuwala kati nga nyakwekironi munsa message wanene mu abanka kanne wole sente mwangamba qualify kakati newola kati munzisa amasimu teweewola sente nga tolina kyogenda zikozesa teweewola kunyumirwa kwewola weewole ngoga neewola ggula bumeeza buno mbwetaaga mu kafo kange ne bwe bakubanja naye ng'obumeeza bwe wabugula nga weebuli ojja sasula bulungi nze neewola baazikuba mu beeti kati tolaba kati gosaana bakusibe busibi tetulina kyakukolera ate weewola zanya zaala teweewola kukola mukolo manyo tereera abantu beewolera ddala ssente bakola emikolo kyekintu ekisingira ddala obukyamu ate gwakyogera gwe emusiyani badde afuna ssente yafuna kagenda anti nze ndiwo okukola nze nkutandika ng'olina kirowoozo ne nkutwala paka mu mukolo paka naye nga guwedde mba njagala nziremu tunyumyemu wali otya nga tonnakola mukolo during omukolo wali otya kati after oli otya nakola interview obudde bugenda kyekyo kyennyini mujja mungitulako bulungi nnyo ate nze nno omusajjawo ne galubindi sizambala mbeeranga bwendi mutwe mwereere ate ogenda kundya gw'omanyi nze bwe ntambuza ebyange nze simanyi bibyo gwe lwaki otunaloga naye nedda ssebo tubeegombereyo naye baavu kambeere naye nze mmanyi era bw'otava ku nsonga eyo ekisookera ddala abantu kye twerabira audience abantu abo be batufuula kye tuli bamala kukkiriza nti byokola birungi n'obeera owakabi kati bw'obalaga nti ate saagala mu ndabe we bakulabirako abakufuula abakabi n'okubayitamu inateako galubindi n'enkofiira ne masiki kati kirungi nnyo omuntu nga Lutalo Kamiliyoni Bebe Cool Kyagulanyi kati yengeri gyali politician atusene ku mutendera gwa president sijja muteekamu lwaki mmenya abo ba misaki nti bali financially stable mukulaba kwaffe ate nabo wabaawo waaguddemu simunenya kuba ensingi manyi erinnya lisobola ozitowa ng'ensawo tennazitowa naye lwaki nkuwadde ebyokulabirako nga Bebe Kamiliyoni Lutalo nti obalaba po bayina ke beekoledde mu industry kati oyo mutuufu okumuyita celebrity kubanga bw'ayita awo ku bigere akozinga crowd bantu bagenda bakola ki bamugoberera naye nze kafenyere bugga lyalabisi baba ali maliseri Giant Zonto oli akutunulira naga nakulabawo oba olwakumanyi naye tali so sure nkulabawo era nze nkuga ndaba muno nga ntambula sisobola kugamba nti ondaba wano nedda ssebo kano ninga kumanyi mbikolo mbeera nnyo ku mikolo kati gwe n'otawaana paka wawo naye Lutalo oyinza omusaloga nkulabawa that is a celebrity oba okimanyi David kati alivinga obulamu obulandiguze jjiini eno emitwalo 7 ng'alina jitumooli n'agimugulira 15 kati ekyo akisobola fame comes with a naye nze nina okuyingira ekikuubo eyo nena kuguuni onsangayo
kuhamu leka kunseera naawe olimba naawe leka eyo njigula ena kitundu kola 5 leka alizingako 2 kati eze nziguze 10 naye gwe Shalom atasobola gendayo inazigula 2 oyazigula 2 lwaki gwotuuse ku level erekamwe 10 eryo noga it's okay 2 mpitawo manya katekwasa kati bali mkati time atagenda okundeyo kati gwe time eyo esobola compensating 10 lino libakuliddeko kati ate waliwo abasinga ffenna tubate tunnatuuka waawo tubate tunnatuuka ku kisaligamba nti time 10 lino kandireke ne bwabanja wuddeko abasinga tukyali mu eyo line tetunnasala tuuka wali kati tubeera awo ng'oyagala kulivinga kukakasa nti kye bansuubira kyendi obulamu ne bukkalubirira n'osula mu nju gy'otalina sulamu n'ovuga emmotoka gy'otalina vuga n'okola omukolo gw'otateekeddwa kukola olw'okuba oli kuba n'agamba ki kati bino byonna ebirala biyinza obutaba na option oba oli awo nga y'amangu naye omukolo gulina option ti nfo ky'okwanjula kola okukyala bw'omala okukyala abazadde b'omuwala oyo ne bakutegeera nti ne bwafuna obuzibu tokyali stranger embaga giwummuza oligikola ku myaka 5 kati emba nkuba yaje anti embaga kuba kutukuza bufumbo ne mugenda ne mukuba ebirayiro mu maaso ga Katonda kati Katonda oyo kasooka akuwa ssente ezigenda ogikola leka kaka Katonda kutumenya tuteeka mu WhatsApp group webali nnyo kutandika kunyiigira banno n'atampa naye ne mbawa budget zange teyandibadde ye yandibadde ani kabeerere eddala ye yandibadde azikuma kati kazikumme ekisooka emikisa tetugifaananya Shalom ojja kukola channel eno ng'erabibwa omulala alashinga agikole emwebakire nga bye mukola byonna biri mu layini yeemu kati emikisa gyawukana eri akola omukolo n'ateekamu 50% nga 50 ba contributing wana kyali waffe yatubbaawo yakola okwanjula yalinako miliyoni egi bayitinga miliyoni 35 n'afuna 45 omwana yatubbaawo n'emmotoka omwana yatubbaawo yakola kukyala era ndikwogerera yiga paka lwendiva mu nsi eno tomulangira yiga yatubba is just lucky yatubba no kati Shalom bw'okola budget kati nga bw'ombuuza nti okwanjula kwa 10 namalako mmeka nti 4 kasuku najja n'omukaaga ani ntambi n'aleeta 10 ono Simon aleta ogendo gattamu nga ziri mu miliyoni 5.7 kyokka budget wakoze yana unogamba why sijja kuzaawula zonna kanyongeze budget ezimalewo gwe zoze wali otegese ana ne ugamba kati nzikole mu kikangule wali ekino obeero zizza musango ki kitegeeza wakola omusingi guno emikwano gino wagikolera omusingi babalinze ntya like okumenya abantu anti kati bwoba otya okumenya abantu naawe tobayamba nobanyiigira wakati babali simanyi senga nkola omukolo mbabali nenkuwa bite nongamba Shalom chenjo okukola okoze ja kumpa service okwogera nja kwogera wala ko netuka nofuna amazimi bya serious ekyo kikwata nga kyeje nkotte obanga obala mushamu agenda ba wabwerere nofuna akala omwogerere naga tolwawo nnyo ffe kofe kukyala kankwe miliyoni yezi alenga Shalom twala tutaleke 8 nga mtufunga kiri kikolera oba nenkuwa budget nga manyo ina sente nga nsula miliyoni ngezi nompe emitwala 2 baba saka kunyigira nze bantu katandike n'ekisembi eyo towanga omuntu budget ng'olina n'ekyomusuubiramu ng'okitadde mu quotes si buli alina sente nti yagaba nze oyinza obutansuubiramu nnyingi n'enkuwa nnyingi esinga oli gw'osuubiramu nnyingi okugaba mutima nze nsobola okuwa emitwala 5 nga gye nninamu jafuna endala zino Shalom kazitwala ng'alina miliyoni 3 tasobola kuwaako kakadde n'akwatako emitwala aga amugana jijo naye nkwagaliza omukolo omulungi waliwo ekyokulabika tajinza kuba kati mukama tujja ssaba meka mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe yali meeya omukulu John Sebaana Kizito nze bannyumizaako ku mboozi eyo nti driver we yali alina omukolo yakuwa Sebaana Kizito kampulirize emboozi ya John Sebaana Kizito adalira okujjako mu mawulire nana namugamba muzeeyi simwogerako bubi abantu tebankuotinga bubi
kubanga tekityobola mzee mukolo era nga bwe yayogera mu ddoboozi ly'ekkakkamu tomusesa ate yabobe omukolo gwaddi twakirekeramu oti yekka yali akikola omukolo gwaddi mukolo ne gutambulaga gwe tofaayo kintu ngenda kikwasaganya tujja kulaba kati omanyi okubeerawo ng'ogamba muzeeyi yaŋŋambye kiwedde n'olya n'amabanja muzeeyi yaŋŋambye era bino byonna bino kambimale muzeeyi manyi wagenda okukola ki wakwata wagenda kuba wazito nga yamuwa emitwalo ago sibanya kizito yadereva emitwalo 2 nga gayateebwa gamwongera endala oba oba n'emmotoka nga yemu eddala emutambuze sijjukira oba yagimuwa ekyo kyo saagala kiwaayiriza aga naye ng'omukolo gubulako lwali lwakuna nga gwa lwa 6 genda oyiyizaawo neegoba nze nina entondo kati kyekyo towanga muntu bajeti yo ng'olina kyokwotinze nti eyo musuubiramu akakadde ogenda kubeera disappointed omunyiigira omukyawo obulamu bwo bwonna ng'akuwadde emitwalo aga kubanga gwe tomanyi kyayitamu waliwo ebintu ebimu nga tosobola biteeka ku weighing scale ne bizitowa kyenkanyi nga gwe buterevu Shalom ow'omukolo ogenda kudda waggulu owewuke ng'ayinayo n'ekizito ye kyajjo sooka twali tugenda okukyala kwange na anti wange weebweru yangamba I love that you're becoming a man. I'm going to support you. I'm proud of you Shalom. Okoze salawo kulungi ensooka n'embala 10 nga zinkutte n'omanya nti I'm going to support you Shalom, thank you so much. Oh wow munange omukolo nga gutuuka gwali gwa July ensi yankola kasebaana yakuwa mmeka kasooka nampeeza $2,000,000 nangamba ezimpeereza jjaawo adde azeetaaga wali omanyi zizo konze kawadde jjajja ebbiri ate kakize kisuse nga ngamba jjajja they have sent your money ngenda zikuwa ngaddamu ng'aweereza akasatu emitwalo obukadde emitwalo 3 nga ne mwana gwaweerera kukoza osanyiza school fees za twin teyanyega nga mpeereza 3 yamanya azirabye of course kakati mba ndi awo kati nga mukolo gwali gwa Friday mwaza mujinga ku Lwokuna Andrew had said like would support me I sent you something Shalom jali ko jali wali yakati nimbira agenda bila batete yakinkola nengamba but I haven't seen you sent for Jaja and I saw that one was for twin. No, I sent you like Zaina Mudia send you nenga zikola emitwalo 3 kyekyo nawulira ennaku kyannuma kati tolaba era ne mujja mu group y'okwanjula kyekyo nenje mujja kyekyo kyennyini kyembadde gamba nti tosuubiriza in fact kyannuma mu nteekateeka entuufu ey'okwanjula Shalom si kugamba nti nno abantu baba beeraga naye meeting z'okwanjula zirina kuba meeting ezi nze tumenyere oli mwogezi wa mukolo meeting z'okwanjula zirina bannya nya ate nga tezitudde nti eno Saturday neddako leero tuli mu gwa 7 guggwako bw'oba ogenda kwanjula gwa 10 esooka egenda kuba mu wiiki esooka ogw'omunaana meeting obayite meeting esooka oyita mikwano gyo baganda bo ne bannyoko obanjulira ensonga eyo kibannange nina omukolo ogw'okwanjula ng'ennaku z'omwezi bwe ziti oba azikonfirming nze already okay ogenda okwanjula toyitanga bantu bagamba bintu bya mukolo nga tonnawandiika gy'ogenda kwanjulwa ngana kwa nnaku za mwezi nga kyaki gy'ogenda okugattibwa tonnaba kukakasa nti date gy'osaba okugattirako eri free esoboka kati mwe lwakubanga kati goli musajja mulokole mwe byammwe byawukanamu naye ffe okugattira erubaga bw'oba onogattibwa mu gwakuno omwaka ogujja obuukinga kati ne kati kiyinza okuba ekikeerezi lubaga ne Namirembe oga nti njagattibwawo ku Lwomukaaga mu Gwokuna olusembayo mu Gwokuna kati oyinza okuba ekikeerezi
Lubaga Namirembe nze njagadde okuwa ekyokulabirako bazina ekitiibwa kyazo abantu abasinga bwe babaagala kati sookose kiwalinga ebyo byonna omanye nti church tik zadde bwekuba kwanjula bakkiriza kati yita banno meeting esooka gye mikwano gyo tolanga ku kizindaalo ebintu bino olina kuyita mikwano gyo naawe bulijjo bootuulira mu ngatto zaabwe baganda bo bulijjo bootambula nabo abantu ab'okulusege ne bawakumenti bo boomanyi nti basobola oyimirira nange kubeera si bonna si buli gwokola naye nti mukwano gwo abantu bakyerabira abantu tukola nabo nga si mikwano gyaffe naye nga mugatta omulimu era nga mukolagana olw'omulimu naye nga bwe mba muwawukanye ku Friday muddamu okunyumya ku Monday nga muli ku mulimu abantu ekyo bakiina kingi naye balowooza mbu balina emikwano no bankola naye mukwano gwange abantu abo banjulira ensongayo bagikubaganyeeko ebirowoozo bakuwabule ne budget obeera ogirina toyitanga bantu kukolera budget mbu tukuŋŋaanye kati tukole budget no kubanga ogenda okugamba nti ngenda kwanjula ekiinula ennyana kiva mu kibeere ekibeere yensawoyo olina okuba nga ogitunuddemu ngezitowa miliyoni 2 mwezi kola budget ya miliyoni 25 nga gwozirina already ye kati bo bajje bagitunulako baga naye sukaali ono nga mutono koye sente bwe zinaaba zizze tujja kwongerako tokolanga budget ya gavumenti gye naggambye nti obusawo tujja twala 25 naye tulinawo kwota muwunzike nga mututte 6 anti sente tezaalabika no kola budget nja twala obusawo 10 owunzike nga otutte 10 n'obwo awo oli ku kigalo kya NRM oli tiki meeting eyo bweggwa bagende oba okoze WhatsApp group gikole teekamu abantu abo kati mutambule abatazze mu meeting abalala bootasobola kulaba bakubuulire biki bannaye saasobodde kujja naye omukolo nja kubaawo mutambule omwezi mulamba ogw'omunaana guba guggwako oyite meeting ey'okubiri obabuuze bannaye kino mbadde nsuubira kikolebwe bwe kiti ono service provider gwe nafunye naye mmwe mumumanyiiko ki ate ne muba service provider olondangamu ababo nga tebakubaganyizibwako birowoozo olina okuba n'aboogezi bo nze era bw'ompita mu meeting nga tonnampa deposit sijja kubanga oba ogenze kukubaganyako birowoozo n'omwogezi omulala balabe mulaba muti ono nona asedde sijja nze nzija mu meeting nga nina omulimu ogwo era sisobola gaana commitment fee eyo nga nzize kuluŋŋamya bigenda kukolebwa kati meeting eyo ey'okubiri mwotandikira obbanjulira aboogezi banne nabafuna yono noono bagenda kunkolera bulungi mbayinako obukakafu naye ekyebifaananyi kino sinnabafuna mwekakafu banne alinayo gwamanyi ate naye olina omulondoola kubanga Shalom ayinza okureizinga oli lwakwagala mwawulako waliwo yaganda ebifaanyi by'omukolo gwa kyali wange layika temwamusasula nze nnako omukolo gwe nakola nga kati emyaka egi obifaananyi akyabirina tebamuwanga ssente bitunde ku street ndaba tunde babitunda mu butale tugenda nako mutale buno bw'omubuulo mbiraba bamunye bitunda weefanyi byabataasasula kati obategeezi ba service provider wabeewo abamu boogamba nti bannaye njagala waliwo baani enkubiro bulungi bagiyita troop bagiyita oba bantu wali ogiwuliddeko bantu gundi troop okay ngisanga wa nkwanzi nki eno eri wa ndere otandika obba mentioningira njagala omuyimbi abeeka banda njagala omuyimbi ono njagala troop eno njagala Nandujja mufuna ntya bakuyambe eyo meeting yakumeka bakyamubuukinga yina n'omukolo gwe naakasembayo okukola nga nakuba amazina mayitirivu baganda ate azina manyolo obusanga n'amanyolo yandigasobodde naye tumumanyidde okulya maama Nandujja meeting eyo esobola okubaamu ku mikwano gyo abazze n'obuwagizi abayinawo
bakuwe era bajjenga balina otojja tokolanga meeting n'ogiteekako fine atazi baba fine atuuse leeti babikola abantu banne twagambye saa 9:10 ate laboze nze n'obinkola mpeteraawo n'abiri gage mbadde nkuwoleetedde sigakuwa kuba nkuba fine ya 5 ommanyiira ate nze ndeesa abiri ekyokubiri omuntu bw'abazze mu meeting waddembe okubaako kyayogera oba kyagamba n'agenda kuba omukolo gwo si badde gyotisse bano nti kaakati bw'obeera mu meeting kati olina obeerawo paka ng'ewedde no bw'aba raisinga kyalize bannange nti nziruse ku mulimu naye kino nina obuvunanyizibwa ne buno naye nze nja sobola okuyambako ku kino mbasiibudde well and good asinze nnyo atazze era oyo mwebaze na nnyo akufisiriza obudde meeting eyo eggwe akuwadde akuwe toteekateekawo obukodyo bulala obuyiyayiya ssente mukafayini ekituufu kyo kyandibadde emitwalo 5 n'ekyottunda nakyo sikiwagira ekitunda ebintu mu meeting kyekirabo kubanga ayina okuwa akuwe bw'atampa nga simujjukiza abantu bazibu anti aba waali era mu meeting goloza buli ajja mu meeting azze kuwa waliwo azze okukuyambako Shalom ekyokukola kino ne kino okunona ente ku lufula nze nyo ginona ja kukuyambako bagitikke ku mmotoka oyo ajja kusinga nno n'akuwadde 5 kubanga tosobola kwegabanyaamu n'ogenda eno n'eno waliwo ajja okuwa obuyambi bonna tobajjajinga baleke bakole kye bakoze esigaddeyo meeting mmeka 2 kati meeting ey'okusatu kebeere mu makkati g'ogw'omwenda eri ebadde esemba kugwa 8 obayite 15 era n'ennaku ozibawa ne bajja baga kaakati enteekateeka eri bweti batwagala abantu bwe bati mbadde nsaba ono n'ono be tugenda nabo banaye balala temukiraba bubi namba bagambye abantu 3 mu bameka 5 nsaba twegabanyeemu tusobole okuba nga tuweesa omukolo ekitiibwa muhonalingenga nnyo namba y'abantu gye bagambye okujja nayo bwe wabaawo enteeseganya n'abeeri nti bannaye nina abantu 100 naye 7 gye muŋŋambye abantu 3 mubakkirize mukola adjustment ku kifo bagenda otuula ne ku byokulya era osobola okuwagira financially enteekateeka eyo esobola otuuka kati eyo meeting ebeera yakusalawo banaagenda tugenda tutya bwe luba lugendo lwewala tujja kgenda tusuleyo ebyo mubyogerera mu eyo era abaleese bakole ki baleete kati esigaddeyo meeting egi esembayo final etuula ku Lwakusatu ng'omukolo gwa Lwamukaaga ebintu olwo bitandika ku olwo ggulibwa n'okusiibwa ebyange buli yeeyama anti kati eyeeyama bw'aba yeeyama n'alemererwa terufuuka lutalo mwana batandika futa lwaki mukwano weeyama by'otaasole Bible yagamba never make rash promises osobola okusuubiza Shalom ng'olina ssente woozisuubira ne zitajja ngwe ku mabanja olw'okuba nakusuubiza kati ate abantu bano abeeyama nze kyemba nenyaako butadda mu meeting na butoogera n'agamba bannange neeyama emitwalo aga 5 naye obusobozi bunsobozesezza 3 mpeddeyo ambasi kunako obuzibu gwo 3 leeta 2 baganzijeko teri babbanja obalina okukyogera oweba n'enteekateeka enki entuufu naye kati babala nti nno pledges tulina miliyoni 7 nga bagenda kuŋŋaanya 3.5 gwoba wadde enteekateeka zibuze ate toyogedde kubanga omukweyama mulimu ekyamuukirira oli agambye 3 oli 2 kati ate nze nzire mu 7 nange 15 naye ng'ekyamazima ogenda sobola 7 siri bulungi naye kamba waakakadde webale nnyo oleeteko 5 gasigale wano muzibulayo gabule yogera ng'ebulamu ezo oba meeting eddirira ezisembayo ng'emu obagaye banna embeera yansobozesezza waliwo ebyankutemu nalwaza nakola kibika yafe dda bwali butamanya ogaye nafiirwa n'ebirala kati ezo meeting etutuuse kwesembayo esembayo omulamwa gwayo guli bwe guti kugaba buvunaanyizibwa ani akola kino
gwokeera mu lufulo okujjayo ennyama kuba yeegulwa ku olwo tesula gwe ogenda munanyizibwa kuloleyo ebintu gwe time keeper ono ye kino oli ye kiri basi mwabuke tutambula bwe tuti tusinkana wano tuvaawo budde bwe buti anaaba tannatuuka ojja tusanga ku mukolo tugenda kwanjulwa busunju tikaali time keeper abeere strict ng'ate mugezi nanji ayinza bba strict neko nasula mu bbaala anti kati ate oyo tomuwa obeera omanya kwolo tomanya abantu betuwangala nabo Shalom tuba tubamanyi Shalom takeera nakugambye nti tuli mu saako ya mikwano abooluganda betukola nabo obeera obamanyi kati oddira omuntu gwomanyi nti ye Eva Jaleti ate omuwa otukuuma obudde era olina mugononoga akasuku ono muwa ekyobudde manyi okulimba abantu byakola saawe naye ate entambi ajja kuba strict bwe tuba tusimbulawo nnya tujja vaawo nnya ate naawe omugole beera omwami agenda okwanjulwa kuba omugole aba mukyala gwe kawasa kkiriza obudde bwe bagambye ovaawo bwe buba butuuse oveewo mugende ekikeereyo abako Eva muko kugamba ate kati naaleka ntya bali bagundi benkola nabo tebannatuuka tubalinde tubamulya kikaasatu kati ogenda kwebuuza be bagenda okwanjulayo oba ggwe nanti ba contributing bampa kasente ate bampa kasente kati otandise okwonona omukolo gwo olw'okuba bali ekyo kikyamu baakuwa ssente naye omukolo tegwafuuka gwabwe nze kyekintu kigamba nnyo abantu benkolera bwe mba nziza okwogera saagala kuwamba mukolo gwammwe mwagala ki era nzija mu meeting eyeddirira esembayo beesembayo ne mumbuulira kino tukyagala nemba wabula ne tuvaawo nga tukanyiza nga tuli ku page etya kubanga nze enkya nnina omulala naye guno gwe gwammwe guyinza okuba gwe gusoose mu famire muntu wammwe ababeereddewo njagala nnyo ntegeere kye mwagala kati bwe mumala okitegeera nange bwe ntuuka ku lunaku lw'omukolo ate ngubajjeko ngusse mu ngalo zange nsobole odderivalinga ekijjayo kye mwaŋŋambye kati ate ekizibu nti mwe abatuwa emirimu ate mmwe mutulemesa odderivalinga kye tulina okukola okujjayo ekifaananyi ky'omukolo kye mwayagala twakkaanya ku mukolo batwagala ssaawa 6 ate ssaawa 5:15 tukyali mu kibuga tugenda Busunju mayiro 3 tomanyi jaamu ali awo tomanyi loole yagudde mu kkubo tomanyi ki kati mwagala nzijeyo ntya kye mwagala omukolo gwe mutegekedde emyezi 3 oba 2 ng'ate muli mu kukittira ku lunaku olusembayo kati gwe tomanyi buzibu bwe twafunye ku lunaku lwa kiriininga olwo olw'omukaaga lwatutabukidde nalina emikolo egi bino bya events planning and managing ng'embaga nina ogimanagingako transport kubanga nze kye nnafuna emmotoka ejja omugole ewaabwe emutwale mu saaluuni eno n'omwami twale mu saaluuni babakoleko zineza entimbe zibajje wano batwale ku kyaki kati nga byonna birina okubeera wakati w'essaawa 11 n'essaawa 3 kubanga kyaki yali ya ssaawa 4 kyokka nga munotandika otambula ssaawa 4 okulongosa kuwedde eyo yali tabu kati ate nze ng'ate nnina okwanjula kati nga biri nina dedicatinga kulaba nti jjukira ebyo byonna bitambula mu budde nga sinatuusa kugenda wa kwanjula kati nga nino bikwasaganya mangu zigenda oweera ssaawa 4 eri buli kimu ndaba nti kiteredde batuuse ku kyaki nze ngende ku mukolo gwaki gwe nnina okukolako kati ye tabu we yali awo era batukoleremu adjustment kubanga ne deeti era eddako eyo kiriininga era kwegiri emikolo tugirinako bakyuse olw'omukaaga tulongoose nga Friday ekiro nedda tulongoose ku Lwakusatu kubanga olwokusatu tewali agenda ddwe mu lugunyaaka aba advent wabawulidde babadde liwe anti buli omu ajja kuba mu advent nzo nonjawulira ku kinti siri nange ngenda ku kyaki ndi mu advent ogenda baawulira ku ki kitegeeza tulina okufuna olunaku ng'ate tetusigadde waka kubanga naye kamwa koogera nasigala mu nju ffenna tulina okuba nga tuvaayo lunaku lwakkola then tutwale essaawa zaffe mmeka 4 oba 3 nga tukiriininga then emirimu giddemu gikwajje naye bino ebyokuwoza musigale eka mukiriininge abamu baali mu bikomera tebaggula nawo bangi atamanya byali ku ako twekonyeeyo kaaki budde obudde bugenda kutta omukolo gwe mwayina nga guyina tambula bulungi gutandike gwakusaawako
tobuuza nnyo kasa tuyimidde njogeza gireke igira budde omugole tegugenda kunyuma naye ekyo kyetolola kiddayo eri mu ntandikwa oyina be wawa omukolo oguku managing oba ogutegeerera olw'okuba nti be baleeta ssente kituufu okuleeta ssente naye tewejjaako bwannannyini bwaki mukolo weegenderezanga nnyo Shalom oyinza okuba togenda nnyo ku mikolo tebampita omuntu alwawo okutuuka ku mukolo we mugenda osimbula mugenda ku mukolo abakeereya yabalekayo guba tegunnaggwa bwe mumala oleeta ebirabo ng'ayitamu nti ennaku zino teri bagendera mu mmotoka z'awamu abamu n'abantu babiri bakoona akagenda nno nze ŋŋenda ogenda otunula tenti yabadde abantu 1,000 amusigaddemu 6 mabanga naye ng'abasoose okugenda be baasembyeyo ttuuka kati gwe kwatagana n'omwogezi omukkiririzeemu teweeguya muntu yenna atannatuuka kugenda ku mukolo era nze bwe mba nkutwala Shalom bwe mba naawe n'agenda okwetikka ekiggula luggi n'abantu aga 2 tuyingira era taata eri ne mugamba taata onootusonyiwa tuzze mu biwago yaba akitegedde bali bayinza obba nga ndeeta b'amaanyi banene bange anti olwo tegugenda kunyuma era omukolo gwonna ogubeeramu abanene abatalekeka tegunyuma kubanga mutuuka 9 ng'ababalinze baabakooye dda kuba babalinze va ku nnya nga bamanyi mujja 6 ne mukeerewo essaawa 3 nga baakatuulira 3 kitegeeza bo batuulidde essaawa 6 nga babalinda mutuuse 9 kitundu zigenda mu 10 bwe muba muyingira bwe muti bwe baba batunuulira batoloza baba bakola ki omanyi bayinza obbalaba ng'ente eziyingira nga babakeneka balabira ddala ente eziwedde emirimu ate nekisinga okumakinga matters worse kwe kubanga mugenda kumpi mugenda Matugga muva Makindi mwadde batuuka 6 muzze 9 era oli amanya batunyoomye tokkirizanga kukuteekako kyotali oba kyotaakoze mu bugenderevu kino tera nnyo kigamba abantu nga tugenda mu mikolo nga gye tulaga eddiini si y'emu kalica si y'emu abaganda tuva wano tugenda Busoga bwe tugenda e Busoga nga batusuubira ssaawa 6 katutuukeyo 5 kitundu kubanga batulinako ekigambo nti abaganda ba lugezigezi kati bw'ojja 8 era batunoomye bunoome ne batubalamwako obuntu abaganda otobayidi baddeyo mu bukuukulu naye ng'oluusi tekyadde kigendere naye kati okireetedde okukola ki okuba ekigendereza kubanga bajja kwebuuza ddala ow'omukaaga bw'ajja 9 si kutumanyiira naye ng'oluusi ekyaleese obuzibu byebiri byenkumenyedde n'ekya bajeti eno nti wakola bajeti ng'okoze ng'eya gavumenti y'eggwanga nti ya bukaddaana nga mu nsawo yo 20 kati bano bwe basonze bakuŋŋaanyiza miliyoni 3 n'ekitundu kitegeeze 11 ekitundu zipendinze kati mutandika okuyubula bajeti nga mugissa wansi kati kendeeza sukaali ono tukolekamu ekyo tokikkirizanga mu bajeti yo bajeti ye erina kulinnyisibwa si kendeezebwa kole bajeti eya ssente zo bino byetuwoza abantu bano abanajja mu meeting banalaba ssente nga ntono ate banaawagira teri akuwagira kusinziira ku ssente ziri mu bajeti teri agenda sanga ng'ensawo za sukaali ziriko 3 akuwe ssente nnyingi nti ogula 3 ze yabadde alina okukuwa ajja okukuwa kati otandika gwe wennyini okwejjulula kati katugenda twala 2 kati 15 paka ku 10 ze walina otwala entuufu naye ate singa obeera wakola bajeti ya nsawo 10 eza sukaali nsawo 10 ez'omuceere neetuuka time nga ssente zizze tolaba nga kinyuma nnyo ga nti twongereko 5 ne kuno twongereko 5 ne soda twongereko ezo muzirekewo zeekuumisa ebigwa bitalaze towulira nga kinyuma nnyo ssente ani azitwala tezibaawo zo ssente z'ebigwa bitalaze muziwandiikako bajeti miscellaneous tezibaawo ani azitwala okuleka nga omukolo gwaba binojjo nnyo nti ze zino zakwerinisa naye tezibaawo tezibangawo ndaba nnyo bakiwandiikako nti era kyenkugambira nti gwaba binojjo
nti basobodde okumaliriza bajeti yaabwe yonna ne wasigalawo ez'okwekuumisa naye mbuulira emikolo emeka egimalayo ebintu ne bagaa zino zisigaddewo gisigala mu mabanja webale nnyo naye ng'ekireeta ekyo kye twagala kati okuggyawo omuntu tupulaninge tuge omanyi kino kyekisaana kino kijja kukukolera bulungi tobeera ku mukolo ng'owulira ng'ogukuwunyirira ng'abantu n'olaba olaba asanyuka ennyo weebuuza asanyuka kingaze nnyini mukolo mpulira bubi oye mukolo gwe baagaanye okujjula emmere mwaga basekwaseeko balance emmere agaanye okugijjula kati gwe okyali ku balance era gwe naliko omutimbi nagamba mbijjayo nze ng'omugole agenda fuluma bw'ati nze nali ewaka najja nankuba akananga nze ngenda bitimbulula tentandikira ku gazebo n'abaakoze byo ati bampe ssente zange tujja kuwanga guwedde ne mugaa kakkana nengenda nempita mangu eyali coordinator waabyo ne mugaa omuntu ono mukoleko mangu kubanga bw'akikola tugenda kuwemuka tujja kuwanga ziwedde ate tekisoboka kati ekireeta ekyo kyekiri obuta living within the budget. Yes. Noyagala okuimpressinga bali balabe nti naleta Deko wa milioni 6. Bantu bamukola. Obadde ki? Deko manyi sente zatambulya. Mzembe wakati bali benyokola ngabiringa green. Ezo mulaba nga tomunyoma. Deko aba milioni 7, milioni 5, milioni 10. Kati wemboiza mukyala wange. Ng'oli akoze tent yeyo. Kuwe ensanve yo mu cash terikola nnyo singa Deko yo mikolo. Nga mmeje nkwadde ensanve yo liro. Kakati buli omu akola ekintu okusinziira omutima gwe kye gwagala. Milioni 7 mwagaza ki? Anti kye gamba nti akola Deko we milioni 7. Ate nezo njogera ntono. Akola Deko we milioni nja kuleterako lumu manager event planner gwe nkola naye nga ye okusinga wa Deko. Nenga nebine ebirala abikola nenga nganze kati nti ndi event planner naye amejalinga mukwogera. Kati oli ye Deko. Ya specializing ye akubulira ku sente za. Nenkwata milioni 7 mu Deko. Bwezi mpozi nga nzironze bulonzi. Pane embanzi beti sobola. Nti ekyo kikolebwa ku sente ze wawulira mu nsawo ng'otandika omukolo. Ana yebwe nkolo omukolo nga na milioni 3. Tezijja kumala. Kati eyalina milioni 3 bw'ateeka ensanvu mu Deko omunenya ati. Abalina. Kyokka ate eri yayagala ensanvu omukolo gwonna gukole ki? Kati buli mukolo gye guli. Live within the budget. Katola ndi kugenda nti Shalom wetaaga milioni 15 gendo kyala. Naye omanyi okukyala kwa milioni 5 bwe kufaana naggwe. Nze nkukola bulijjo. Olina kwata milioni 5 naga tukole budget. Ne mugenda nga muzitoye. Obusawo 10. Mutwala mbata. Obusawo 10 wa sukali. Obusawo 10 w'omuceere. Box 10 eza sabuni miti 10. Box 10 eza amazzi. Kuletiza soda 10. Katoni z'omunnyo 10. Tuba tukyali mu budget ate ne zisigala nawo. Teza nti bagala bwagazi kukyala. Bagala teeka mu sente ntono. Oli alaba nga milioni 5 ziteeka mu kukyala tekikola. Neze ku bufere bwange kiba kintaasiza nze nziteeka mu n'ekimalira awo. Ate tokyewaniranga mu kyabufere. Waliwo uliddeko saagala kumenya linnya. Waliwo uliddeko omuntu yenanga agamba nti nze sifeze ne bafera. Naye nga ate abafere bangi betumanyi. Era nga toga oyo bwakwatako kusiika okyo. Naye nga tayogera na kwogera. Naye nga ate tasobola kyewa. Tokyogeranga bw'otyo. Gwokolanga bikola ne baga oyaguza ekibira nattendera ettooke eririwo. Omuntu akolaga ekibira nga kijjudde bikibeere baga gwe ettooke liri awo. Laba ettooke Saverio. Ogenda okutta awo. Otandikira mu naye nga bikibeere bwe biti bikindukindu bye bijjudde. Naye nga obagamba omugezigezi agguza ekibira. Kati nawe olina kubeera mugeza ne baditaminingira ku ekyo kakati bw'obeera ng'ogenda kyala ng'okimanyi nti nno nkomyawo siddayo tokyogera. Wali enkola y'abasiraamu gye njagala bwe bakola okwanjula ku kyala hava yambadde gawuni bigwera mu basiraamu. Kakati eddiini yaabwe bw'etyo bw'egamba olumala okwanjula era bwe tuba tukola emikolo gy'abasiraamu tukola egi ebiri batono nnyo. In fact siyinza na kuwa percentage ne baba batono. Omusiraamu amala okwanjula n'ategeka okuwoowa ku muzikiti babikolera awo. Bwe tumala bwe tuyingira mu nju bwe tuti ne tumala party ya culture ey'okuzaalibwa ffe nga tudde ebbali nga imaamu taking over aba maseeka seeka maseeka be batera okuwoowa
simanyi sagala bisobya naye simanyi ba imaamu abamusomesa waaki imaamu yakulira omuzikiti simanyi oba awowa sagala bikyamya naye nze ntera kulaba sheikh bashek bayero mita shak bayina ebamuyita abangaga kati ye nga atekinga ki over nga bakola nika yaabwe bulungi nnyo emitendera gyonna eki bibawa omukyala amahale bagabuuza omuwala ng'agoogera nga paati eyeggwa era bo bwe tuba tufuluma mu nju omulenzi afuluma ne mukyala we olwedde bagattiddwa era ojja kubalaba ne ku keeki nga bo basala batya babiri era omukyala afulumira mu gawuni ngerunyera yaawo era baba bafuuse mwami na mukyala niko ewedde kyokka ate ffe mu kwanjulwa kuno okwaffe okwa bulijjo okutali kwa kuwoowa bwe tumala ozaalibwa tusigala era tukyali bana kubanga embaga ekyali mu maaso ebafuula omwami n'omukyala naye mu kalica olweddo naaba afuuse mukyalawo kubanga kasaabazadde obawo omutwalo ne bakkiriza nti tukuzadde kati oli mwana ku lwa mwana munnoono era mukuwadde muwala ono mukyalawo mu kalica kiwedde osobola okwanjula abakazi 10 bonna ne baba bakyalabo mu mateeka nga buli lwomala okwanjula booti ebbaluwa eyo giraba gye tujja emmenge eyo n'ogitwala mu baligestaling obufumbo n'oligestaling bonna ne baba bakyalabo mu mateeka kubanga customary marriage teriiko nnamba kyonna kyoyagala oba oyagala 2 oba 7 oba bameka bonna baba bakyalabo mu mateeka kubanga gavumenti obufumbo nabwe buli kugonaizinga ekikulu nti abasinga bwe tukola okwanjula tukomaawo tugenda kuwandiisa eyo ebbaluwa eyo mmengo gyeyina ekkirizibwa era gyotwala kati luli twagendanga mu yali RSB omama usaawo luli twagendanga mu registrar of marriages kati ndoza URSB yonna kati yekitwala kyonna ng'otwala ng'owandiisa ng'oyo mukyalawo kati kitegeeza osobola okwanjula 6 nga bonna bakyalabo naye ke kakutanda n'oga ngenda gattako omu buli bonna olwo buba bufudde olwo okyusizza ozze mu buno kati ate buno tebukkiriza biri era bukontana olwo bali obasudde oba osazeewo osigalawo bwe kityo naye kyonna kye tunoonya tokolanga kintu kukakasa baliraanyeewo nga gwogenda sigala mu bulumi tulange kampani yaffe John and Jane Events Planners bwe tuba kutegekera mukolo tutuula naawe ne tukuwabula ne tukuwa ekyetaagisa naawe n'oleeta kyokola ki ky'owulira kyoyagala ne tukubaganya nti naye kino bwe tukisikiza kino kijja kusinga aboogezi b'oyagala beba nze sifaayo ne bw'oba tompadde gwakwogera ku mukolo gwe managenze n'omuntu era omuadvise mugamba oyagala kubanga kati omukolo gusobola okujja ng'olulimi sirumanyi omuntu ajja kati nakolako omukolo ebisoga eyo nga nze ndi waka naye ng'abajja bakalamojja n'ebifaananyi mbiina muno bu vidiyo bo bayingira bazina ekyandibadde ng'okuleeta ekigula luggi basooka ne bajja ne bakuyisaamu olwokyo bwe bati nga bazina mu busikaati bwabwe obwo bwewujja ne baddayo olwo ate ne balyoka bajja kati kisoboka okuba nga kalica sigimanyi kati siyinza kulemerako ekyoboogeza era kyange kugamba manyi Shalom ye suitable person one ajja okukola ne tumufuna naye tusobola oleeta Shalom tuyinza oleeta Shalom ng'amanyi olukalamojja naye ng'ate si mwogezi mulungi omukolo gujja vumbeera katumuteekeko wanoono ono ayingirawo ku kyalulimi na kalica ono aleete vibe muki era mikolo tugikola nga girina aboogezi aba ng'eri eriyo 2 n'eno 2 ng'onoomu akwata lulimi we lwetaagisiza ne kalica ogirungamya ng'ono wa geno mukolo okulaba fulo yaagwo ng'etambula teguvumbeera bano omukolo ogubba wagutama nga gwewalula tegugenda kubanga mu butonde mulimu ennimi ezimu nga za lulembe nga zirembeggerera ng'omukolo tegusobola baamu life ogutambuli olutuulu anti kati ate awo ogenda kuba abantu ba insultinga ebyo bya mpola mpola obeera obakola ki
to mentioning amawanga g'abantu. Abantu baagala nnyo tribe zaabwe. Bajja kunyiigira. So amawanga mwegali. Era bwe tunaava ku kamera njana gakumenyera. Omukolo bw'oguteeka mu lulimi lwabwe gubowa. Kati ng'olina omuteekako wano omulala agenda ositula flow y'omukolo yonna nga bw'erina otambula ng'oyo akwatagana n'ali eri then eno mu lulimi ne culture no naye n'akwatagana n'oli ekintu ne kitambula bulungi. Ebyo byonna tubituukako. Fene tukugamba awo weetaaga ssente bwe ziti. Oga annina bwe ziti. Ega bw'obanga zino ddala z'oyina tuggyemu kino kijja kusobola okusalibwako tukole bwe tuti ne bwe tuti paka bwe tuvaayo n'ekituyisaawo. John and Jane Events Planners. Abazinyi, abachi, dance troops ez'owulidde Nandujja. Nandujja bamubookinga ggwe. 0702423982 ne ku WhatsApp kweri. Tunoonyeeko twesigise omukolo tugutuulemu gutambule paka kuguggusa. Bulungi. Kati ogugwo tugutandikako ddi? Ndakolo tujja kuddamu kukola okukyala okwokubiri. Tekikkirizibwa sasa. Katuleete katukyale ewo omulala. Tetugaanti ate oli musajja mulokole. Mulokole tagenda kukola oyagala kukola bya gundi weeri egeni. Oyagala kulekawo ono. Nawulira ogamba nti wakubibwako enkuba n'ebisooto. Ng'olina w'osabira. Naye nsabira. Nga tugamba Katonda alina ensonga lwaki etukuba. Nga naawe okkiriza. Si wala nnyo kumpi awo. Manyiiwo. Fafefa abamu gye twali tukola. Kati mwe temwasabanga basitaafu. Nga batukako okubeerayo okw'olumu. Naye kati ffe abakatuliki ennyo. Ng'era bwe tuba tugenze tubeera eno ne mutuula. Laba entunula eno. Ekyamanyiiko ye musasuzi asasula abakozi. Naye luli. Kati naye byakyabukamu. Ayinza okuba kati yasalako bungi naye ng'asasula. Naye ono omulala ow'eno. Yagamba tuli mu buweereza. Naye olinga yaga. Ndeke nakawe eminyoko ku TikTok kwali era John and Jane. Wali eri ku TikTok onoonya Giant Zonto. J and J. Tuba naye abadde atuzeeko emyezi kati mwezi mulamba. Toddamu kumbuza. Gobeera. Wakoze YouTube channel. Erinnya bayita batya? The Giant Talk. Giant Talk. Yes. Bane mugendeyo ginoonyeeko subscribinga obenga olaba buli kintu. Tegasuka nako olwaleero mubeere bulungi. Mwelaba.